Faadi TV ujinkwaniza katika nina kusaba mbi subscribing atosigale ngo wagira romantic entertainment nibakita Faadi TV UG twaniza updates ezina value Best Friend season 2 akadde konegina kubetekebwayo ku YouTube no ensonga munnayi mulinde mubere bulindala akadde kona Best Friend season tugenda kuyakubiri akadde kona anytime anti aromatic kuntiko esawa zino mu Uganda yafe abana nebweruwayo bagigoberera mwanga ga Iraq mu America Saudi Arabia abana baji following aromatic Bambi amanyi go gayina esawa bweno ye Faadi TV jibo boli mupyanga na kusaba subscribing ngo oli mupya ku YouTube channel yange ya Faadi TV aujja kufuna notification bwe natekanga video atosikalenga on following Bambi bagita Faadi TV UG tubanize updates tubano namuli agagatamba tambula ku mitimbaga no ku social media ku side ya basiribu tubana guwa no ku YouTube channel ya Faadi TV UG subscribe Bambi ujja kuba ofuna notification bwe natekanga video ntandise Onako lwezi bade sawanga 3 ezokumacha wali ku mukoto gwa Instagram ko sane ku mukoto gwa Twitter bazimu kusasa njifana cha Frolence Nampijja nga bagamba nti yandisanidde okubeera omugole wa Pastor Bugembe kyokka ate kisinza okuntabula bayingizaamu ate Gabi Ntate mukozi wa Spark TV ate nga Bambi muyimbi era ono mwana muyimbi nnyo wa nnyimba eza gospel nga wala wa Pastor Bugembe ono abaana batandise ogasasanya nti mbuye mugole wani wa Pastor Bugembe naye ate Gabi Ntate si kituufu Gabi Ntate si mugole wani wa Pastor Bugembe Gabi Ntate mufumbo embaga y'enchi wamwe namwe maji aba ku social media abana bageza ko sasanya mawuli gana ati bayinzoka kananga ati batabangudde obufumbo bwa munabwe si bituufu ebya Gabi Ntate okubanga bagala ne Pastor Bugembe abana babisasanyiza nnyo wali ku Twitter ne ku Instagram tebakomye ku ekyo bazemu ne basasanya kifaananyi kya Frolence Nampijja bagamba Pastor Bugembe omukyalo n'gwe tukuwadde Wuuno omutuufu Pastor Bugembe bwana avayo kunayogera ku bintu bine bigenda maaso kubanga abaana bo batabusi ku social media omugole afuuse omugole wa Pastor Bugembe afuuse omugole ninge bya Gabi Ntate munnaye mina kubankulaga ekifaananyi kya Gabi Ntate bwe batokimanyi maaso awo mina kuba nkikulaga maaso awo naye nga Pastor Bugembe y'omukyala bakyamunonyeza anytime bagambye baagala Pastor Bugembe afune omukyala bobo wakoye kumulabanga muwulu abana kinamala okulaba na ku social media baagala nnyo okusalirawo buli muntu ebiseera ebisinga baagala nnyo okumusalirawo gemazima naye nga Bambi si kibi kubanga bamwagaliza Frolence Nampijja kuba simu by'okutwaliza mu Frolence Nampijja muwala mulungi muwala alabika bulungi ate ng'empisa ayina jjukira babadde babisasanyisa kemabega kawo mu nnaku eziyise era nga kyekifaananyi kyekimu kye baali batambuza kya Frolence Nampijja nga bagamba nti Pastor Bugembe yono omugole gwe tusoose okukola ki okulondera oba gwolemedde okufuna omukazi omutuufu fika tukulondere Frolence Nampijja bano baategeeza nti bajja mulondera omukyalo mulala Frolence Nampijja yasookirira abakyala balina bangi byali wali ku social media ku Facebook ne Instagram gye byali kate kuluni ate bigenze ku mukutu gwa Twitter Jukira zose gamba zina social media, Twitter social media, Facebook social media, kusanya Instagram zina social media. Kati abaana bo babere bo ne bakola kiri bateesa ku kintu kyonna kiba kigenda mu maaso. Kati olwali badde ku nsonga zaani za Frolence Nampijja ne Pastor Bugembe. Abasinga bagambye bakiwagira kubanga Frolence Nampijja ne Pastor Bugembe baagalana. Irambo embaga bagyesunze. Abasinga bakiwakanyiza abasinga bagambye nedda kisoboka. Neza tikisoboka asiko mumufunire y'omulala Frolence Nampijja Pastor Bugembe butamu sana mbwe kisoko oli pastor atonani ono mukatuli kibate bajja kwatagana kwegamba ndoza huyo Gabi Ntate mumulaba Gabi Ntate basasanyiza kifaananyi kimbu bagalana ne Pastor Bugembe naye nga si bituufu babisasanyiza nnyo wali ku mukoto gwa Twitter kwosane ku Instagram mbu bagalana mbwera engeri Gabi Ntate gyali omulokole Bambi mbu ayimba gospel bu Pastor Bugembe ne Gabi Ntate bakwatagana nnyo mangu naye nga bano abaana bali nga bagala okukyankalanya amaka ga munnaabwe Gabi Ntate n'omwami we gwe yakafuna n'embaga tebaddewo ebbanga ne baddewo mu mwaka guwedde embaga yaabwe bano bategeeza nti Frolence Nampijja ne Pastor Bugembe kiba kibalansinga bataze ekifaananyi byasanga nga yakomentinga abaana bali ku social media oteekayo positive tumanyi na waji bava comment zijja ku kasitobera ngo tadde ekintu nga babadde bakyagala nga kiba kutto mu babiro comment buli omu gyayagala gyateekawo eri abagambi Pastor Bugembe embaga yatugamba eriwo omwezi guno omugole waba yamubulize afuna Frolence Nampijja
eri abagami Pastor Bugembe tumukoye okulaba nga ali single twagala pastor omujjuvu basinga bagaye Pastor Bugembe si pastor mujjuvu kuba omukyala talina mbuyetaga afune ekyebbeeyi Fali TV subscribe sigala nguwagira Automatic Entertainment bili wali ku Instagram ne Twitter bya mugulu wa Pastor Bugembe Frolence Nampijja byongedde okulanda byo abaana babitaddemu ebbugumu ku social media buli asanga ya commentinga buli asanga ya wendowooza nga ama social media twali agana gwe comment gyagala gyoteeka oba eryetya ninga comment zisinga zibataddeyo Bambi wadde bakkiriziganya n'ekya Frolence Nampijja kubanga ayagala nani ne Pastor Bugembe naye nga abasinga babitaddemu ate Gabintaate naye nga ebya Gabintaate si bituufu byo si bituufu ebya Gabintaate Gabintaate mukyala mufumbo n'Embaga nti bo mwagiraba mwenna Frolence Nampijja yesimanyi oba mufumbo era abasinga bategeeza nti bo batadde ekifaananyi kya Frolence Nampijja nga bakikakasa nti si mufumbo gurupu ya Frolence Nampijja nga yekkiriza nnyo mu Frolence Nampijja ali ku Facebook jukira yali yateekayo ko posti ebbanga eriise posti netambula nnyo ku Facebook nga bano bategeeza nti Frolence Nampijja ne Pastor Bugembe bandi badde bamakinga kuba bonna bali single era n'olunaku lwayo posti bagiggyeeyo aka netambulira ku mukutu gwa Instagram ne Twitter era nga boogera ku nsonga y'emu binagwirawa Frolence Nampijja mbu omugole wa Pastor Bugembe ye title gye bakozesa ku posti nga bagitaddeyo Frolence Nampijja omugole wa Pastor Bugembe abaana bano social media mwagala kukola ki Nampijja mukazi wattu mumuwadde pastor imagine Fali TV subscribe anti omugole wa Pastor Bugembe Frolence Nampijja afuuse omugole abaana bana ba social media mweraba